You see, we would be in a very contradictory situation if we fight against corruption in Parliament and we say those people should not come. No. Fighting corruption is a collective effort. So our appeal to the Speaker of Parliament, Honorable Anita Among, now that you have set a precedent, you see, Parliament is part of the legislative body. It is the legislative body. And the legislative body goes with precedents. That's how courts move and Parliament. Precedents are very important. A precedent is when you set an example. We want to tell the Right Honorable Anita Among not to stop people coming to present a petition against corruption. So you out there, we support you. We shall be even there to witness a petition being handed over to the Speaker. We shall be here to witness. So welcome you. Only that our guidance is, let the police guide you. Let the people, because it is a constitutional right. It is a constitutional right. They are not breaking any law. Let them organize themselves, whether at the National Theatre, and as they come to Parliament, they can be checked. We see who is harmful or harmless. They register. Right Honorable Anita Among on that day be present to receive the people's petition. There is no doubt about this. Be present to receive the people's petition against corruption. We support you because this is your voice. A precedent has been set, and to me, where the Speaker invests a lot of money in a person of this caliber, who does not come from Zimbabwe, a person of this caliber, such a Stani, such a Stani, who led the protesters? Who led the protesters and is being paid by the Speaker. You lead this. You have such people to lead you. This is the person. You invest money. This Parliament has been desecrated. This is no longer the Parliament. Madam Speaker Anita Among, you've done this to Parliament. You lead this. Such a caliber of people. How about those peaceful protesters? But they came in with their bags. They entered Parliament and they marched up to the 5th floor where the Speaker sits. And she tactfully escaped. But since then, up to now, yesterday they were at National Theatre. She's organizing a meeting with the President by this kind of upstart. So we are disappointed. That's why we are calling on the Right Honorable Speaker, if you can invest money and time and resources in such a hoodlum, how about people who are peacefully protesting? Lastly, we never intended to have the Speaker in this matter, and even in our words. But she has embedded herself, she has put herself together with Mpuga. You know them, the personal assistant of Mpuga. We know they are paid 200,000 shillings per day. They are paid 200,000 shillings per day. And each day they meet at Hera Hotel on Rubaga Road to receive their pay. These ones. They are paid 200,000 per day. And you allow them to walk in, uncleared by police, into the premises of Parliament, into the parliamentary buildings. And they walked all the way to the 5th floor. Police accompanied them. They were not cleared. They were not cleared. So we are saying enough is enough. And lastly, please allow this motion. This motion is going to be very good Parliament. We received the 156 billion as a quota release.
But this money, we are hurt that it is coming to Parliament before we streamline the commission. Our motion is streamline the commission so that the Speaker does not run two accounts. You cannot run the Parliamentary Commission account and the Speaker's account. 2 votes. 2 votes, how do you run 2 votes when you're a single person? How do you run 2 votes? That is why there are those members of Parliament who are the bereaved. You have a fundraising, the Speaker cannot even give 5 million. And when she offers one, she lies, she deceives. She never delivers on the 5 million. But recently at Zambia, she donated 1 billion to the cancer. Among 1 billion. She went for the Sentai Foundation. She gave 100 million, where she encouraged people to welcome the leaders as long as they steal She was challenging and give to her voters. last Saturday. She challenged the president. On Saturday, I and him witnessed in Soroti. The president, His Excellency, through the vice president, was able to donate 20 million. For the church. For the church, they have their church there. And the Speaker said, I'm giving 100. Where does he get all this money? And members of Parliament don't see that this is their money. They don't see. This is a woman as Parliament. She has no business to donate 1 billion. She has no known income to donate the 100 million to Sentai Foundation. To the golfers, yes. To the golfers, she donated 100 million. Can you imagine? Golfers, 100 million. Sorority Church, 100 million. Sentai Foundation, 100 million. In Zambia, 1 billion. And you say, for you are donating 100, the president is donating 20. And 10. And the members clap. Those ones who ran after her, we found them kneeling. Can you imagine? Members of Parliament, men, kneeling. Mama, mama, mama. And she was busy looking the other side. She could not even look. So enough is enough. We are saying enough is enough. And whatever they try to do, we shall have our motion. We shall continue fighting. And this motion is going to streamline even you, committee chairpersons. Committees used to have their own budget. They now don't have their budgets. Committees could propose names of members to propose and travel on committee business. I belong to the Public Accounts Committee. Has no money, the Public Accounts Committee, to send even a delegation to Arusha here to check on the foreign missions. A quarter is like now, there is no money. Who has eaten on behalf of Parliament? Members, wake up. Somebody is eating on your behalf, and you are busy clapping under your servitude and bondage. Members of Parliament must break the bondage. And we stand in solidarity with the marchers of July 23rd. And let's tell you, this Parliament will never be the same again. This Parliament here will never be the same again, because the voices are now coming up. Thank you very much. So, These must. Baka Ssekikubo ne honorable batambula eggwanga lyonna. Ekisooka omanyi wano Wasesa waliwo babaka bannaffe bagamba ffe tuli babi nnyo, ffe twononye Parliament enemeeza. Naye ababaka abo bwe babuuza kye twonoonye bagamba ebintu mbireke. Naye ekizibu kye balina ekibalemye okutegeera, bannayuganda basooka Parliament n'ababaka baayo okumanya ebikyamu ebiri wano, okubuulira abantu. Bannayuganda baalaga era twetonda, baalaga ebizibu ebiri wano nga ffe tusirise. Paka lwe twasituka ne tugamba, yaliyo na Ssekikubo ono, ne bamugamba talk all your nonsense. Ekintu kye tuliko si kya kusaaga. Ye twatandikira katubuzaako emikono 5.
naye teri kyabulabe nga muntu yamala neyetolola constituency nga abuulira abalonzi bwagenda okukola ebyafaayo wano naye natuuka wano obwongo bwe ne babutoolamu kati babuteeka mu box binawe bubeera ku byenguzi bwe bumala okuvamu bwe tuuka okulya nayambuka mu kantiini ne bukomawo ne busaba marakwanga ne busaba chapati ne busaba enkoko ne bukkuta bulungi bwe buba bukkirira ne buyita ku mmeeza eno nga buddayo mu box eri omubaka wa palamenti kati wano omubaka Honorable Sirwanyi ali ku likodi ku TV ejjudde obulungi n'agamba nti emikono egigobazaake tugenda kufuna emikono egisukka mu 305 palamenti yonna. Mbadde wano ne Honorable Asalirwa ajja wano n'atujeregajerega atuyisaamu amaaso ne mubuuza gwe weewaana nti mwayisa ssente ezo nga bwe mugamba eza zaakaani yazirya gwe wazirya oba kubanga naye yali commissioner nga awo muba mutuyina baaba awo muba mutuyina. Ensonga gye tugamba ey'obuli bw'enguzi mu palamenti teyina agenda gijjawo era kankyogere mwami Museveni gye n'Omuseveni nkubuulira ate ne korona nakulabula nakugamba abajasi n'obagoba mu tenti mu gundi nga batutuddemu nga tugenda kulonda sipiika n'obagoba nga nze njogedde. Oweekitiibwa Nabbanja vice president wa minisita bo bakulimba bonna babbi balimba bayaayi baja sebo tugenda kulwana nze majegere prime minister ye lead of government business wano ye yandibadde atula ku mmeeza eno naffe essaawa eno nga tugoba obubbi mu palamenti akimanyi nti komishoni ya palamenti yasemba okutuula mwaka guwedde mu gwakusatu naye bwe tugamba bali kyankwanzi bwe bali embisi etayidde ensiikeko ne bawuuta kasupu ne bateeka baga nti masavu naye nga ishu ennene egenda okugoba ababbi wano eri ku mmeeza eno gyolaba etudde wano masavu ng'ate nga gwoki ensonga egenda okutereza institution ya parliament etandikira wano because omubaka wa parliament okubanga olinda ombulire sewungo manyi nandibadde ensayininga naye naye akagendo kennoonya wajjira ku ngendo wano Madam Prime Minister ensonga gy'olimba mwami Museveni naye nakkiriza nti omulimba muli ku bulabe bw'amaanyi muli mu time bomb ababaka ba parliament tetuyinza kwetolola Uganda yonna nga tunoonya ababaka abagenda ne banoonya akalulu ne balayira wano ne bajja ne babuzaabuza hawu n'olwekyo ndi omu ku abo ekintu kyakoleddwa dda wano ono omusajja ono gwe mulaba ono alina vidiyo namba nga akunamye nasu najja nti yaze okuleeta demonstration tulina likodi wano basabawo naliwo kimosho mu palamenti ajje Ssekikubo yekweka buli wabeeramu sipiika namuga Ssekikubo wayogera kino talabika ono omusajja w'eggomba gye yakunamira kati okkiriza palamenti ogikkiriza abantu bayingire n'ebipapula ebipande ne bwoba ojja mu galale wano babakebera ensawo zirina we zisigala then noyonoona poliisi ya palamenti erina professionalism ejje ekulembere nti batulagidde ezo ziba directives nene ezituusa wano directives nene fe wano okugjawo emmeeza yaffe twalwana bulanyo gizza wano baali bagijjeewo kati kitegeeza nga 23 bannayuganda mujje n'ebipapula temukwata jambiya tokwata kaso ne peni temujja nazo mukwate maaka muwandike ebipapula byammwe muyitewo muyingire mu palamenti mwegazanye muyingireko wano emmere tugirira mu kantiini waggulu mujja kusangayo ogundi amazzi byonna munywe wabayo ka whisky mukanywe naye nga mulaga temukuba muntu yenna ekintu kyekoze dda kyokka 23 kuba tolina tteeka lyogenda kumenya ng'olwanyisa bubbi njagala nziremu kino obubbi tebulimu bukatoliki tebulimu busiraamu tebulimu ddiini buba bubbi article 29 ya constitution ya Uganda eno constitution yenu gye nasoma obulungi emakerera mu mateeka ewa buli munnauganda eddembe okwekalakaasa kasitaba nga talina kyayonoonye
njagala kulabula Inspector General of Police omupya ne Minister wa ate Kayindo Tafiire yakitumalira dda. General Kayindo Tafiire kaliyeko ddadi. Yasabye abavubuka baveyo birwaneko by demonstration. Oyo Minister wa Internal Affairs ate mulwanyi ate seke member. Kati oyinza okwepankira ko Tafiire kikyatamanyi bufadha bwe bwamulema. Kati bwabagambye nti mujje mwerwaneko gwe ate Inspector General of Police n'omwogezi amalala googera ogajjawo bajja kujjako ennyotodde ku zero. Akatogi kakale otegeere kye bayita ki. Nolwekyo muleke bannayuganda tokwata mundu tokwata jjinja ne peeni girekeeyo sibe bugwa bwengato okuba ekikalu n'essimu yo jangu n'ekipande ffe tujja kusanga tukufumbidde ekijjulo waggulu wano weeyagale ekintu kyawedde dda sipiika yakikiriyalinze wano mulina okwegazanya nga bwe mukola ki mu nsawo yo toteekamu mundu teekamu byoyagala bwalina kipa y'amazzi lumba. Thank you. Tubategeeza olutabaalo we lutuuse olw'okusaggula emikono gy'ababaka. Twatandikira Hoima kubanga tubadde twetooloola eggwanga nga sayidi eno. Twatandikira Bunyoro twali Hoima, twavaayo ne tugenda e Busoga, twava e Busoga ne tugenda e Mbarara ne Bushenyi, twagenda West Nile twali Arua, twavaayo ne tujja e Lira. Babuli olugendo nga bwe twatambula e Lira mu bitundu by'Erango, abalango babatumira nnyo mwenna, ne tuddayo e Soroti ate ne tusemba eggulu. Naye ng'ebitundu byonna gye tutambudde tetwafunyeyo ssimu n'emu egamba nti nno tuli bakyamu, kubanga tubadde tugenda eggulo limu ne tutuula ku rediyo ne ku televisioni mu kitundu ne twogera n'abatuuze, nabo ne batwanukula ku masimu. Enkeera ne tugenda okulindirira we banaatusanga okusayininga. Ekyomukisa omulungi nti Mukama asaasidde twavaayo bulungi, era emikono tubulako 5 bwe giti 1, 2, 3, 4, 5 nga UPC wadde honebakena nandyagadde ne tubongako nga bwe mugamba bwe nti 5 naye nayanukula. Kaakati awe tutuuse naye twagala Uganda nti kyonna kyonna tujja kikola tulabe nga motion eno eri debated, tewali kudda mabega. Emikono 5 tegijja kutulemesa motion, era abaali balowooza nti no tujja kulemwa bafudde. Mubagambe bafudde motion yejja, kubanga emikono kati bakuyita kuwondowa akajegere k'eggaali ne bozzaamu bw'oti emabega. Tusigadde kukuŋŋaanya motion yaffe kugitereeza, obujulizi bwaffe okubutetenkanya obulungi, motion eryoke ekwajje wano. Naye era munzikirize tuyise eddoboozi lyaffe twanirize tusiime abo bannayuganda abeekozeemu omulimu ogw'okuvaayo nga balaga obutali bumativu bwabwe eri obubbi n'obukenuzi mu paalamenti. Neeyanziza nnyo ababaka bano abayimiridde wano ne Honorable Reuben okuva Isingiro, tumwaniriza era tumusiima. Ye muzira yekka mu Isingiro eyayimirirawo, abalala banyweza mpale, ne Honorable Reuben yayimirirawo, n'abalala bwe batyo nga bwe tuzze tutambula mu ggwanga. Naye tusaba abannayuganda abalungi, tusaba Sipiika togeza n'ogaana abantu okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe eri obukenuzi mu ggwanga. Naddala nga Sipiika yamala okukkiriza abagwenyufu ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 12 n'akkiriza Sachasitaani akulembere okwekalakaasa okwaliwo wano mu paalamenti. Ekibinja ky'abantu bonna ne bajja ne bayingira ne bayita muno nga bakuba embeekuulo bakwata ebipande abantu abapangisi
ne bagenda ne balinnya paka ku mwaliiro ogwokutaano sipiika w'atuula. Wano mu palamenti tekisoboka. Tekibangawo ne bw'oba ng'oli profeesa. Bamala kkubira oyo gw'ogenda okulaba nti ono omukkiriza. Ne bakuggyako ID, ne bakuggyako ebiwandiiko byo, ne bamala ne bakukkiriza n'oyingira mu palamenti. Kaakati tugamba sipiika, lwaki okkiriza bano bakisa kya sitaani okujja mu palamenti? Bakifeesi abakunami abajja mu palamenti ate n'ogaana abantu abalungi. Palamenti egenda mu kye bayita president. Buli lw'ogunjaawo enkola ate togigaana. Ogaana otya bano abakunami ate abantu balamu abajja mu palamenti n'obagaana? Tukimanyi bulungi. Tukimanyi bulungi nti pulezidenti bw'ebeera set ogigoberera. Bano abantu abajja basasula $20,000 buli lunaku. Bakuŋŋaanira oli ku Hera Hotel ku Lubaga Road. Era n'enkya sipiika alinda kubatwala wa pulezidenti enkya ku lunaku olwokutaano. Naye nga pulezidenti bino byonna abamanyi. Katemba ono amumanyi. Sipiika wakkiriza abantu n'obasasula. Ate twagala tukowoole n'ababaka. Lwaki bano bakifeesi bano abagwenyufu babasasula $20,000 buli lunaku wali ku Lubaga Road ate abantu balamu n'obagaana? Ababaka ba palamenti tebamanyi nti zino ssente zaabwe. Twagala dibeeti ebeewo, tukube tooki mu nsaasanyi ya palamenti. Sipiika oddukanya vote 2, parliamentary commission vote neya sipiika votes 2. Kyova olaba sipiika agenda wali ensambya ku kansa nti nze Amonga Anita Anet mpaddeyo biliyoni kawumbi kalamba n'akawa wali. N'agenda ewa Sentai Foundation gyagambira nti abakulembeze bamwe kasita babba ne babaleetera nammwe omunyago wamma babeera babi. N'aweereza obukadde 10 ku Sentai Foundation. N'agenda ku baana abakuba akapiira aka golf n'abaweereza obukadde 10. N'agenda Soroti gyabadde ku Lwomukaaga ku kanisa n'abaweereza obukadde 10 mu kashi. Pulezidenti baabuwe ng'ayita mu vice president Alupo yasobodde kabaasa aka $2,000,000. Era wadanga akawaayo ne sipiika n'atunula n'eri nga tayagala nakumanya. Vice president mukazi wattu naye n'aleeta obukadde 2 ajje nabo nti mbaguliddemu obubuzi mulunde embuzi. Naye abaka tebamanyi nti zino ssente zaabwe. Kati mu palamenti nga Honorable Sassaga bw'agambye mulimu abali obulungi abalangira n'abali ku lukuuse. Abali ku lukuuse ajja n'agamba mpeerezaayo $5,000,000 ate nazo ne zitatuuka. Naye basentayi bo n'aweereza obukadde 10 gye twalabidde Soroti nga ababaka bali ku maviivi bafukamidde. Maama abasajja abatuuse n'okuzaala Anita Amonga ono babiyita maama. Be batambula ku nnyonyi tebavaako. Kyemuva mulaba release bw'ejjanga kaakati bajja bagamba nti tewali ssente kubanga abalangira be bawadde trips bakyabasasula. Buli lunaku olumu lulina $720. Balina ennaku 6, balina ennaku 8 ze babanja palamenti. Kati gwe ennaku nkunyedde omubaka wa palamenti onoofuna ddi onootuukibwako ddi? Bakugamba sayini nga weekwese. Twagala tukube tooki mu palamenti eno. N'olwekyo tubadde tusaba aba midiya mwakulembera bulungi abeekalakaasi abagwenyufu ne mubaleeta ne mubayisa wano. Ndowooza mumpulira. Aba midiya ne mubawerekera ne mubayisa wano ne beekaliisiza wano. Ku meeza eno yawambibwa naye Katonda yasaasira mwagikuuma teyawambibwa. Ne bayitawo ne beekalakaasa n'ensawo zaabwe. Tusaba wabeewo obwenkanya. Abaka ba palamenti namwe abatuuze mukubiriza abaka ba palamenti bajje basayininge.
lwaki tebasayininga motion eno ennungi bweti? Ababaka mubajjukize, mubakubirize, mubasabe nti ffe twabalonda, twabadde erira neggulu. Mulonzi omu n'agamba nti ababaka ffe bannannyini baffe bakama baabwe kubanga ffe tubasindika. Bwe baba baganya okusayininga, butuweereze ffe abantu ba bulijjo tusayininge eri ababaka mu kifo ky'ababaka. Omubaka yajja mu palamenti okuteesa otyotya omukono olwa debate. Debate tukubaganye ebirowoozo. Honorable Sirwanyi tetumulinaako mpalana naye musajja we yeegabira obukadde 4. Honorable Mpuuga Matiya tetukulinaako nsonga yonna, weegabira obukadde 5. Honorable Afoyo Chani tetukulinaako nsonga Steeri, weegabira obukadde 4. Ne Honorable Professor Kampulira weewa obukadde 4. Ate baali beegaana okujjako Kampulira n'avaayo nti nze obwange nabuleeta ne mbuguliramu wano sikaana n'abakazi ne mbaweereza ekyuma. Ababaka mubagambe nti neeri abo batalina mukono gutuukayo kubba, bo bakole ekisi bakulembeze. Mubakubiriza ababaka bajje basayininge. Eno bamanye nti palamenti yaabwe tebaliwo lwa kisa kya Anita Amongu. Anita Amongu y'omu ku ffe wano. Naye lwakuba ayambiddwa, ffe tumulonda Anita. Ffe tumulonda. Anita ffe tukulonda, oliwo kalulu kange. Kati bw'osalawo okujja olwana erw'emiyaga oleete bakifeesi obapangisa okubajja eggomba baleete, nja kukwabya. Bakutenda. Bakutenda wano. Bakutenda. Bamutenda. Naye ababaka bamanyi nti zino ssente zaabwe zabasiiga ku mumwa ne bakuba mu ngalo ne beeyanza. Mama. Aluggulidde ku pata. Abeereredde okululwana paka ku nkomerero ya byonna. Tajja kwekeka mabega w'abakifeesi bano. Aveeyo butereevu. Era mbaagaliza enkya abakulembera abatwale mu State House nga bw'abagambye. Ejjo ssente tezaatuuse. Ate n'ekifeesi ono mugezi. Ku 2 abawaako 5 15 n'azeddiza ono kifeesi. He is very clever. Yabaddeko 15. 5 kisa kya sitaani n'azeddiza mu mpale. Tomuyita wakuzanya naye mugezi. Mwana wa kibuga naye yeefuula kyatali, teyalondebwa, abalage identity card ye nti nakola mu State House nga bw'agamba. He is a charlatan just. Amaze okufeera sipiika yeefudde kyatali. Naye tulindiridde n'essanyu lingi abatambuzi abajja nga 23 July mujje mwetwegatteko tulabe ng'ensonga ya corruption mulwanire ebweru naffe tulwanire munda. Ate obo ababaka bafuuse batalabwa. Obwongo bwabwe hode bwagambye nti babwazika oli nabuteeka mu mpale oba mu sikaati n'atambulako nabwo. Bwamala n'abubaddiza n'abuteekamu nga batuuse mu ssawa ya kantiini nga kaakati. Tuukayo waggulu olabe ekiri eyo waggulu. Mukama abakume mwebali nnyo mwebali ddala. Thank you. Close. The vision, people. Where are the vision? New vision, where? New vision and monitor.